mukazi ayagala omwana ono bannange yagula katalogo ya Cutex ya mucutinga kwata tulabe ya mucutinga kakati ono empiza musukako ne yenyaga okubayita okwenyaga yakakuba empi mukazi aliisa omwana w'abandi kazambi kana kenyaga n'akaliisa omwenyago bakazi balina empisa endala katuba tuli awo ku gate waliwo akonkona mulimu yabadde agala gukowa naye boyfriend yamugeye ntopowa lemerako kwe kujja n'ava ku luzzi agenda okudda kazi kye yakola abazadde omwana bw'aba yenyaza abamu oluusi mpiiba okutyawo baana naye ati omwana ati omutima ogukanga n'akola ekintu kyatandikoze lengera bw'akwata omwana ono amaze omusiigasiiga empitambi oluvannyuma lw'okwenyaga kuli era n'alyoka alabika nga empitambi agimuliisizza n'agamba katooke twala gasiya naganga kaakano olaba empitambi omutaliimu gguma kwonna bambi agikasiize empitambi nayo eri mu kutya kwennyini agikasiize enkebuka kati ogenda okudda ewa maama ono omugenyi ono azze alina ensonga ziwulira bava mu Glorious Kids Academy kati nga mugatuweerera abaana tugaba full bursaries tulabirira abaana baffe tuba tumutuwadde tumulabirira okuva wa mutuwadde nga muto mpaka ku university kati era nga agamba ine ekibadde kindeese kwe kulabika ndi tumanya oba oyinayo abaana kati nga mugamba abaana mbayina bo naye abaana bange kimanyi nduuza tebalina buzibu nnyo babebi bo mbayina naye si bakusoma ngeni kati ye okoze otya maama naye kwegamba ekyejjo kimuli mu kamu omwo kakati no tuba tuli awo ono nga tagwa ku mwami ono Saalongo kati nga amugana eSaalongo waliwo ekintu kyendabye nga tekitegerekeka abaana bo naye ng'omukazi w'empita ewuwo nga mpulira emiranga giringa gy'ababbi bikwatirako wa gwe kyogamba olaba nnyo ebizibu ebiri ewange ku baana bange gw'oli bulungi gwe kennyini otunulanga anoonya okulabirirwa olyoka ogambe nti abaana be balabirirwa bubi kati kumba ono akyasaba baana bambi ebyana byange simanyi oba kuba wansi byavaayo dda kati oba onoonya bakujja wansi ate bano bo bali waggulu wano tewali bakulabirirwa Saalongo ali eno toddamu okwesiriwaza musimanyi abaana bebabonyabonya gwekyogaba mukikeewawo mwe tewali babonaabona olyoka ojje ngolaba abange babonaabona agasiya buloolo ojja ozungazunga nomuleeta olugambo munoonya we munayogerayogera mbwe abaana bewaguni babonaabona bwe mutwe munaatandika otulogera munawo olutwe njana kusimula si ya buloolo engezigezi zibalinga enkobogo mu magulu firimu bagiyita Ezziga ly'omuto nagambye egenda wali eri Kagwa Videos kavume mu Kassa Road woyina okuleka ndi osubula firimu eno tugenda mu maaso n'ekifaananyi bagiyita Ezziga ly'omuto tannafuna wiiki namba atambula anoonyeza abaana babuze kyova emirimu si myangu ngeni batwaleyo no mukindagate yatunulanga omuto eka naawe omwana wange gwe naawe ngenze wala ebyejo bibalinga ebyejo eka naawe omwana wange muleke mala omusiiga akyute kisi kati nno ntuuse nkandikuvire ku ntoli ntuuse ono ebamuboggolera olugambo yaluleeta wa munne obuntu bwaffe manyi waliwo obukazi obutafumbirwa nga bwe ekyabusibiza mizigo bunakyeyombekedde lugambo kati ono engeri gyalabyemu abaana ba Saalongo agenza agambe ku Saalongo amutabukidde nkwata akaana akatwala nkatutte abeeno wangi banne oli alina ekikazi gye kyakoma okusiiwuuka
barandise okuvuma ekikazi kya Ssaalongo kuba balabidde ddala newankubadde bo basedu naye sombamu basedu abalina emitima egy'abazadde ng'awulira ng'omwana we kuba kumufaako aba amwagala nga mubuuza gye baliko nnyabo kale nawe gye bali nga bakucoba kuddamu nkuyamba omuceyo omujje wannamutumye ku luzzi koze mbadde muleese musanze atukuba atudde ava ku luzzi naye mbadde bamuwa kamera balina bannanga omukazi asese buddenze kyatambi nga tekiriyo baabo bakuvuma osirise ggwe nandikoze ekyo kaakati kalebule ne kacapizo bagenda bayita mu mbeera eno naye ye kacapizo yaga atosobola muvuma n'akuleka bulesi namugaa basanze ggwe ebivumo ndowooza ayinamu tampeko bbiri oba emu naye osanga ono kacapizo yayina endebe y'ebigambo yaga adajja muvuma akitegeere ongamba ki bwatyo bwazee bwatyo mbadde nsaba kwogerako naawe kuki nemugamba mbadde nva ku luzzi otyo nesanga omwana wo munyonyodde ku ky'omwana bannanga omusajja avumye nze manyi bwaŋŋambye famire ya Ssaalongo efuuse yakusabira nnyo tunia kyekigambo tekirina mpisa nze ndifa nzemu okuzungira amaka g'abantu ye ndifa nzemu okuyimiriza busajja b'abantu afunye ekyokuyiga si kyekiwamu mwekyawavuira amagezi gakireka wansi wakinaza kalituusi nze simanyi ekisajja kikina amagezi ki baabo amagezi bagaleka wansi nga bakinaza kalituusi bana kitutumuka kivuma katulabe gye biggwera tugenda maaso ne firimu tulaba Zziga lya muto nate nga buli gyeminze nkuweereza akadde nga katambula naye ng'ekituufu kyazuuka nti amaka ga Ssaalongo galabika galina ekizibu ekigalimu naye nga n'okuyamba mpaawo ayamba abaana bafuuka abaddu mu maka nyaabwe mwe yabaleka ate nga si mirembe yatuuka ku luzzi ng'amazzi gasiikuuse wabula amazzi gano gatwala ewaka nga ddugala obanga asenye mwala entemu ezinywera kibooko zijja kuba nnyingi kaka kyekakola kwe kutuula kalinde amazzi gateeke naye nga kino kitegeeza kulwayo okutwala amazzi amakyafu kibooko okutwala amazzi ng'oluddeyo kibooko kadi wakati mu bulamu ali mu kuggundwa kale nno omwoyo gwa maama kigwakola kuba omuntu yenna ateekeddwa okuba ndi afaayo n'omuzadde wadde aba yafa naye abeerawo kyeyakola kwe kuteesa amazzi ataase omwana ono ebizibu ebiyinza okuddirira ewaka efirimu egenda mu maaso abazadde abasinga bava mu bulamu obw'ensi naye nga akaseera kaabwe si keeko ke bandiyagadde kibe newankubadde ng'okufa tteeka kiraino wekikola agenda mu maaso mugaa leero gwe ojja kwoza engoye kino kyagaana ekigamba okwoza ne kikaaba ne kibega n'agamba abo abakazi mujja bagwako bakigamba okwoza ne kitandika maami naŋŋamba okwoza ala kunkyamya ngalo kano kagenda okwetegereza amazzi nga gateese mangu kumba okuteeka kw'amazzi amangu bakawonya kifaalu emyoyo emimu oba mizimu egimu tegiba misanyufu ku baana baabwe n'engeri gye baba bayisiddwamu mukazi wattu ng'asena mazzi naye ng'emyaka egirina okulabika ne girabirirwa ate okuba ne gyegirabirirwa abalala oba gyegirabirira abalala kikyobadde ekimu n'omukozi kati ono bw'awulira omwana ng'akaaba najja ngambye munjoze engoye yoga ng'ate embulira zirina maanyi ebyo ebiwala mujja biwasa nnyo mutuuke mu nnyumba mwegoge babikuzanga tebabituuziza omukazi yenna oliwo okulabirira musajja ye first born kati ate kiri wano kikaaba kyalwadde n'okulwala mbu maaka yakibuzeeko maaka naye mugezi ng'oyagala ekiwala nga kibeera awo tekyagala kulabika ni kiina kyekikola mukazi atalina gwe kyakwongerako bamuwasa nkweni sirika wama ngenda kufunira ekikoko genda kulya enkoko aliwa n'abiwembejja laavu ennyingi simbi naye ate luusi esaana okugobererwa amagezi kuba bwe kitaba omwana oba omukyamizza lengera ava obuto ng'akolanga kukuzi
mwana akolanga kukuzi n'engeri twalabye wala atasobola okwetika akadomola ako era omugamba okwoza engoye giba miranga gyennyini. Efirimu egenda maaso. Kakazi katukava ku luzzi kayita mu ssamba ly'ebikajjo kyokka ekasi wali kyakulya n'okubba sigwali muze gwako kati waliwo ensigo kyekava kagisika kuba kakimanyi ne nannyini ssamba. Ensigo eyo tayinza giyombera ne bw'aba akasanze bambi kikava kajja kafunemu oba omukyuzikyuzi mpola kuba n'okukima amazzi nga tonnalya ekyo nakyo kirala. Omanyi omuntu okuba ni okola nnyo naye ng'ekyokulya nakyo tewali olabira ddala ddala ng'obuzibu bw'amaanyi. Bagiyita ezziga ly'omuto. Zigenda gali kagwa videography Kafumbe Mukasa Road. Asusumbula ensigo emyaka egyesusiza si gyegyo. Okunaaba si kyekyo nti kya bulijjo gye bali kuba tebanaazibwa naye nga bali myaka ate giyina okunaazibwa. Efirimu egenda mu maaso katulabe gye biggwera. Enjala emuli bubi. Abaana bangi bali ku nguudo okwo. Oli n'atuuka n'agamba obwana bulina empisa embi. Bwana bwadduka ewaabwe. Bwana tebuwulira bwa mputtu. Bwana n'ensi kyeva ebutabukira. Naye nga bambi obwana ensi ebutabukira nga n'ekyemputtu si kye buli nakyo naye embeera n'ebufula okuba nti babonaabona. Kuba omwana ono ebintu byakola otuuka okuba nga n'ewaka weetamwawo. Ensigo eyo ku kikajjo kye kitundu ekirabika okuba ndi kitunula ng'ekikajjo naye nga ogezaako kijjamu omukyuzi guba gunywanywagala. Kwegamba wakati mu kulya oba mu kwebuzaabuza olaba onoowulira ng'omuli naye oba toli tuba tuli awo waliwo omukulu ajja kumbe nannyini ssamba. Kaade kakyawulunta entama. Gwe mwana gwe. Gwe. Oli ensigo tomanyi ensigo nzibikisa ssamba. Nagende mbubi munnange. Kuluma. Nengakandyeko. Enjala ebadde ekali bubi. Kale omusajja ono kye yakola. Okwo ekikajjo. N'akala erya kino. N'akawa ku nnyingo zino ezirimu ku mukyuzi. Muno bazaala omwana tino vulazi no. Lwaki ogenda mu maaso n'okuba ni oli eno? Okubanga ate weetika amazzi ago omwana gwe waabadde okubanga otuuka okwetika amazzi. Baana mwetumiikiriza ojja otya ku luzzi ku myaka egyo. Yalowooza omwana ono bano abaana ab'eddalu yeereeta ku luzzi. Naye nga egyo emyaka abantu abakulu bonna oyo omwana oba omutiisa ku luzzi engeri gy'aba alimu. But there is a very big turn up. Tugenda maaso. But I have just tried what I could. Ono mukazi watu agamba afubye nga bw'asobola. Good. Yeah, some are good because I got 10 students, but other. Yafunye abayizi 10. Oh God. Can I have a look? Ono ndikatulabe. Here it is, but. Tabajja mukwase fayiro ezogera ku bayizi be yafunye. Yeah, at least. Omulimu ono yagusiima mukyalo ono ate tatuula. Something better than this, and we see how we can get those parents. N'amanyi kisobola okukola ekintu ekisinga ku kino. Ne tulaba engeri tuyinza okwogera n'abazadde b'abaana bano ate embeera ne tuba nga tugikyusiza ddala. Waliwo abanoonyezebwa okuyambibwa, waliwo abeetaaga obuyambi, naye ng'ate waliwo abaziiza obuyambi obwo batuukako. Kwata gweri. Laba taata. Pitaako wano. Ngangala ki? Olaba bulooka. N'akasimba bulooka. Singi. Nkugambye 3 kwata n'ey'okusatu. Okaaba. Tika bulooka omwana bulooka 3 olaba bulooka ebyemu. Laba emyaka gye batika bulooka 2. Kazikwata ne kakukutanga erefe enkadde. Ate yasaaka emu ondabe. Nja kwasa obugere. Ondindala. Bw'oyasaaka emu ngenda kwasa akagere kamu. Yakuba embiriizo ezo mbuulire oba nze nakugamba kwata gweri. Kenga. Taata. Nyabuzanyi. Suulaawo.
tuvumirira nnyo bataata nga kale tezikuba baana gwo bazaala naye nga wakoowa nnyo nnyabwe ku lw'okuba bafuna ekimyula n'otuuka n'okwekoowa abaana b'ozaala omwana n'akaaba ezziga obenga ofunamu ku busaasizi naye nga ttima lyeri kweyongera oŋaŋŋala yakuba bulooka mu bibuno akatikka bbiribbiri kyokka naye zaasitula bbiribbiri kaaba nnyo nkwongereyo okusatu maama yabeerangawo n'alaba musajja gwe yayagala ennyo kuba abaana b'abazaala bali mu mukwano jjukira okuzaala biba bibala ebiva mu kikolwa eky'omukwano kubanga omukwano ogwo ate ku mwana we mulabira kiki kiguba guzadde mukwano guzaala mwana tugende maaso ono atandise okufuna yagamba kanne bagende bakole mbuka kyasira eyinga tokwatako ye n'agenda n'akola nena empaya emitwalo 2 ŋŋendeeko mu nedda n'agamba tugende tukole n'ogawe kyasira eyinga naye nja kuddizaawo nakisuga dadi kyengenda olaba ngaini munange nze nagaa tugende tukole n'ogamba okyasira eyinga tokwata ku sente ate ne Katonda akuba nnyo emiggo kuba ojja sente z'omuntu yo n'oziwa sireeya sente zo Katonda n'azigyamu omukisa kyova olaba mu byenfuna oteekeddwa okuba omukodo munko naddala kwani gw'ogabira kati atandise okukwatibwa obujja alaba amazike n'obwebiri ebiri kale nja kukuula nze akakadde nkakuula mu kiro kimu naye nga nnyondo mmeka z'ofunye kuba ennaku zino kuula kulala omusajja omukuula 1000 n'ajja nakuula laavu nga yakakadde ozanya n'okuzanya ale ssebe ebyokuula bya bbeeyi bizigo bya bbeeyi kuba boolina okunyirira ennyo n'obugoye buli lunaku okuwuliramu era ye bakulaba mu kagoye ako buli lunaku beebuuza ono buli akagoye ayina kamu akagoye ke kakuula kyobola n'okuula kuba kwa bbeeyi olina okwefaako ennyo kuba okulabikako obulungi mu okuwulira kadi bano saagala tokaaba ize buloka zoliko tipe ezeetika neetakaaba kwata buloka ate leero tuzimalawo enjala ekaluma n'atera okukanyugira obake buloka olaba ekuba muntu mukulu akatika 2 mbu tezizitowa kubanga n'eggaali etwala buloka 6 bano beewuunya omusajja kikula kikino beewuunya omusajja ekikula kyali mbagani Mukama Katonda n'omusajja yabaaki omusajja okuba ndi omusajja omukulu otandika okwekola ebintu bwe bityo nze ebigambo bya kati nga muganize n'ekyokwogera kyagenda si kyalina bigambo tulaba nti ono ebyokwogera byamuggwako era tamanyi kituufu kyakwogera buloka 2 namba kale mpulira nga kinnumya obulamu bwangu Sajja kusana lopa banaye omusajja asaana kibooko ate nga za byuma kuba mpa kibooko entono ez'emiggo kuba nente egumira ekibooko naye mpa kibooko nga za butayimbwa aleka anaafuna ku magezi nke ntuve ku bantu teri n'omu amanyi mukyala gye yalaga era tubirekere Katonda bambi obwana buno bwasomanga era bwayina banne wawe basomanga nabo bwebuuza lwaki taba kyasoma taata yabugaana okusoma kino nno kikulaga nti abaana abasinga essanyu balifuna bakadde baabwe we bali naddala bamaama abo baana bangi babonaabona nga amaama sibaliiwo so n'olw'ensonga eyo ensonga lwaki ne Katonda yakiraba abasajja bava mangu mu bulamu obwensi kuba bamaama baba n'emirimu egy'omugaso mingi egy'okukola kati olina okuba ndi obeera nnyo maama okakasa ndi ensi Katonda akuweramu omukisa majo ndetako ku lweyo chumba kichafu maze naku 2 namba temukyera eyo kusanga mujosa ani anasala oyo muvubuko byasaira bulijjo kokolera bujjo kutakwata kumale ono bamukozesa emirimu gyonna maama naawe onsobera
Babo bamukozesa emirimu gyonna ng'oluki kati ogenda okudda ew'omukyala ssebo Saalongo bamuwawaabirira nzaana mwami nkooye emirembe gigenda kunzigwako abaana balinga bakomanda abaana baagala kunzita Aisha nanyola yakoze eki nga ayagala kuvuma omwana avuma omwana yasembyeyo najjayo nakakongo nenga nze siina gakubwa nengamba oba nno be buno biŋŋende ndeka abaana bo mbalekera emirembe wulire omukazi ono yangu leeta olutwe akuyita waki nnyoko yakuyise n'ogaana omuvumye namuvuma otandise ovaamu ebigambo ebinene ovuma nnyoko weyagala kuleeta omwana yanvumye nentya lengera emyaka egiwaayiriza olabe emyaka gye bawaayiriza olaba omukazi okuba ndi omusajja waali abaana takyabaagala ate ekyongedde okusigwa obukyayi obwenkomeredde ennyo abo abakooyere ddala efirimu egenda maaso kaakati oli n'ebimuweddeko akaaba ayagala kyakulya nene gwe bakaabirira naye muyala ate ne gw'osirisa nga tasirika amaanyi gakugwamu gwasirisa kava mu byo kaaba ne katandika kuyimba buyimbi kalinga vuvuzuwera kati enjala eruma omwana tuba tuli awo omusamba nga tatuuka mwini abayi muli mutya kitammwe aliwa ali eri gyatera okugenda okutuuka ewaka kuliko ekufulu ku nju kuliko ekufulu ku nju yeebuuza abazadde kuliko abaana bano ne baba nga basibyewo omuzadde niwaatuuka okusibirawo enju kitegeeza abaalaze wala naye ogenda otya wala n'oleka abaana abato bano wano yeewuunya nnyo abasajja babafamiri babadde ki abantu bagwa bugwiddalu bwe batyo omukulu ono yeewuunya nnyo yabuuza owaayo oli agwire liralu agwire iralu omuzadde oba ogudde eddala okuleka omwana awo n'ogenda nga n'enju ogisibye kati bwaziba ndeka akato katandise okulaba talina luyiiyo engeri gy'atalina luyiiyo omanyimba abaana abato yabaawo embeera ekalemeredde nga gwe kalaba otosobola gikataasa kaba kakulaba nga aduuyi kati omusajja ono bambi yakwata ekkubo ne yebba kwe kubaako essowaani gyajja nayo kubanga abaana abato nga bano ate ziba malayika za Katonda oba oli awo n'okuba yadde ayitaayita n'alaba abaana bano oba oli awo Katonda yamuleese kale nno yabalegira mukoleze ekitole naawe ekitole n'abaleetera ettooke munansonyiwa temuli kife abaana ate baba babifi nnyo neyeewuunya Mukama Katonda oluusi ate abasinga babawa n'omutima ogwagala okuyamba tebabeera na busobozi kati omugabi ono naye baaga teyeeseera abayagala n'akawaya akakunkumuka ate n'akwata ekitole kati yabasanga balya ani abawadde ye mmwe mulya mutya mugenda kumpulira mpulira n'akawawa mu mmere mutandise okulya nkuzibwa ettooke n'aligiwa bulijjo akawunga atera bba wakanamba 3 kano akabaako akakuta kaccacyo naggulawo mulya mutya ettooke leero kulisimansi ani yakibagamba n'abugoba yali yabulogaloga buleme okubaako emirembe gye bufuna buleko omuntu akwatibwa ekisa abaana bano mayembe gasumagidde yali abakolimidde obutabaako omuntu abayamba yabugoba najjayo buto kirabika luli yatuma lubanga temunva kaakati
n'alyoka aleeta lufundi kirabika aliwo atandise okubayita mu bwannange bajjajja muzuukuke ate wano abaleeta obuyambi baana batandise okulya amatooke mbadde sinnagalya wiiki ewedde n'abalogo no babaira mu buzibu omulogo gy'okoma okuloga ennyo naawe oluusi bikugwako kubanga kyoyagaliza muno naawe kijja oyinza osiba omuntu omuggyeko emikisa naawe ne gigenda omwana kye yakula ng'akwata muto we akawungeeza ako ng'ayitawo yatunula emabega ng'ava ewaka naye nga kyonna kye yalowooza yasalawo akola ekyo mu buwazi obw'ekitalo yawumpuguma mu kiro ne muto we kubanga omuntu okubeera ewaka awatali kyakulya okwebika kizibu ebyokwambala babikuggyako obonaabona kale nalekulidde ekifo ekyo kuba buli obeera mu mbeera ekunyigiriza oluusi obanga ali mukomera muntu yenna nagamba omutonde kasita akizuula nti musibe alina kunoonya ngeri gy'ava mu kkomera eryo buli kikolwa kyonna ekibeerawo ku muntu kasita aba nga akizudde nti musibe aba anoonya ngeri yakwetaawuluza engeri omwana ono bwe yatambula ne muganda w'ekiro asazewo aveeka kyonna ekinaamutuukako be ekinaabatuukako mukama katonda kyanaaba abaagaliza naye emyaka we gituuka okukola ekikolwa ekyo emyaka egyo yaweeka muto we obutamweganya luno nno lwe lwandibadde oluganda olutuufu newankubadde olumu oluusi n'eŋŋanda zaafuuka ekirala okutambula nga tomanyi gyodda naye nga gy'ova omanyiiyo ng'asaawa otambuleko bali mu kkubo bantu bangi basaze abaana b'abantu babasaze mu kisalamutwe bamu babanoonya kubabaaga sanga oli nga bamusaze mugjeemu akabengo bubuno butambula ebintu ebimu otuuka n'okizuula ni katonda yakuuma abaana bano okuba nti batambula kira awataliiko awerekera olabira ddala nga bali ku bwa katonda nagutyo bwe guli bantu bangi abali mu bulamu bw'ensi naye nga bali ku bwa katonda nga katonda yalabirira kale nno baatambulira ddala akabanga naye nga kiro wabula bagenda wa gye badda tugenda mu maaso atulabe ono enjala emuli bubi naye ne gwe basaba emmere tafumba bagiyita ezziga ly'omuto efirimu eno tugiweereza buli muzadde gy'ava na buli mwana gy'ava nti okweyisa obubi mu nsi tekirina kyamaanyi kyekikwongerako aye n'okuyisa obulungi omuntu tekiyinza kendeeza mu byanfunayo wabula tusalawo busazi ku bikolwa byaffe ne tugaba tukola ekyo oluusi n'ebikolwa bye tusalawo okukola bannaffe nga tebiina muwendo gwe bikusasuza gwa mirembe n'okola omuntu ekibi nga naawe okimanyi nti okola kibi ate nga buli wooteeka ensigo y'ekibi manya egenda kubala ebibala eby'ekibi omuntu akola ekintu ng'akimanyi akola kibi era ng'akimanyi ki ekigenda ovaamu so tulina okubeera abeegendereza ennyo ku kusalawo kwe tukola mu bikolwa mu birowoozo bwe bityo myaka ki egiwumpuguma ekiro kale nno bw'oba olabye omuntu ng'oyo oba omwana ng'oyo lindako okulowooza gwe kyoyagala ng'oyogera ebigambo ng'okubirira ozza ku sayidi yo ku lw'okuba owulira teweetaaga naye abaana
bayisibwa bubi era nga gye bali aba bayisa obubi